Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Palazzo is bigger than alien skin. N'oli enkola, n'oli enjaga, fango ni bamanyi weeri, banoonya abazibe emisango mwe babayitako buyisi. Naye Palazzo kye yakoze kirungi okudisciplininga mu alien skin. Ajja mmanya waako mebyo bye yayita unruly wagwande alien skin alina abamu backing emabega. Era tumulabye ng'atambula nabo. Ba Jennifer full figure bamwagala ba bebe kulu ate batambula ku ludda lw'omanyi obulungi. Mu mateeka oba ku ludda lw'amateeka alien skin asikowalinga. Naye ku ludda lw'abantu n'alien skin byonna bigatta ne byazaakola. Ate Palazzo asikowalinga era kye yakoze ky'ova olaba abantu basanyufu kubanga babadde n'ekibaluma ku mitima. Music industry ya wano e Uganda copycat eya industry eya America. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 774 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Mbalamusako nembebaza gyonna gye mutuusaako engalo 225 atandikidde nno mu speedi namaanyi nnyo nnyini ddala. Nze Deni kutuusaako ensonga ku mukutu guno ziba zigenda mu maaso n'okuba nga zitambula mu ggwanga lyattu Uganda ate n'ensi yonna okutwaliza awamu okusinziira mu bisaawe ebyenjawulo kyenyinza okugamba in different perspectives. So olunaku olwaleero ensonga nnyingi zetugenda okubeera nga tukoonako naye ye omuyimbi Pius Mayanja oba Palazzo ne musajja mukulu Mulwana Patrick oba alien skin nga yakajja okuba nga asiraamuka ebyabwe nno birinnye wansi ne waggulu ebyavudde mu kwekuba olunaku lw'eggulo poliisi egenze maaso n'okubeera nga ate ebiyingiramu kiki ekiguddewo kadde kano era z'ensonga zetukuleetedde buterevu nnyo nnyini ddala. Nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu vidiyo sooka ogimpere like bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro munywanyi ogugitambuza okutuuka ate ku buli sekinnoomo. Omukulu nsanyusa okukulaba. Nange nsanyusa okusanga era abatulaba ku BTN media mwebale nnyo mwebalire ddala mukola kyamaanyi ekyokugoberera ensonga zonna. Important okuba nti musubscribinga kuba muganda nga kotakoogeddeeko. Kaneyanjulire ddala nze microphone vector kati bwinga nti microphone vector kitegeeza ensonga gye ngenda okwogerako at least mbanji tegerako akatono banji inako idea kuba ndi musajja muyimbi naye eri bamanyi bya Nasingo Juma what mu media ne kati ensonga tugenda kubanga ate tuzimenya most especially ensonga enkulu eyonako olwaleero je tugenda nendoza ojja kuba ogyogera. Omanyi ebintu ebimu ku ebyo ebikyasinza okumbeerera ebizibu kwe kuhostinga bannamawulire. Hosting ya fellow journalist it's like okugenda mu lutalo n'omuntu kati program ogiwambye ogiwambye kati tugende mu maaso kale ne program sijiyambe bw'oba okkirizaawo tutandike. Atulaba ensonga eziri mu kutambula oba making arounds mikutu emigatta abantu and mainstream medias nabo baziwadde amatu y'ensonga ya alien skin ne Palazzo. And of course omwaka guliwe gubadde guggwako kubanga tubadde twagala olunaku olwaleero okutunula recap eya entertainment nga bwe badde mu mwaka oguwedde naye tuyinza obutalingizaayo nnyo naye we tuba tutunudde bulungi tulaba nga ensonga za alien skin ne Palazzo omwaka oguwedde wezaatandika mu bintu eby'olubalato bye twandirabyenga ebyokusaagasaaga twali tuyingira 224 nawe yamukubira oluyina akola ekivulu ku Freedom State webale najjuza
no 23 sorry yeah naye story yesigadde etambula ndowooza Alien ayinza oba yatega akatego ne tutambulira awo kwegamba Alien musajja wa zihype ayagala nnyo okubeezaako abantu ng'akola obutalotalo naye ku mulundi guno byaganye kwegamba yalumbye entalumbwa ogimanyi obuwuka obwo bubeerako mwanyi ffene ogenda olinnyo omuti ogwa ffene nga kuliko ffene ayengedde obulungi ate nga bwagala nnyo emiti okuli ffene awooma obulungi kakati entalumbwa ye palaso kakati kanterere na bulungi nnyo ate ako BTN Media musoosoterere bulungi ensonga katutandikire ku music industry ye Uganda okusooka okumulungula bulungi nnyo ensonga zino zitegerekeke bulungi. I don't know if you know nti music industry ya wano is a copycat eya industry eya United States of America. Ozo kigoberera kino simanyi. Kiddemu. Music industry ya wano Uganda copycat eya industry eya America. Because tukimanyi bulungi nti twaweebwa obwetwaze Abangereza. Naye ddi wali owuliddeko naddala ffe ababa bavubuka abaana abakula abaagala nnyo music ng'awuliriza nnyo music ava mu England oba mu Bungereza oba ng'agamba nze inspiring nga muyimbi w'Ebungereza. Of course nze sibamanyi na bamanya naye inspiration gye tutunuulira oli agamba Eminem simanya Chris Brown so tukole ekyo mpoziko lwakuba nti kakati ndowooza bano ba Gen Zs kubanze ndi millennial ndi 1990s ba Gen Zs bo be embracinze culture eya dancehall owe Jamaica ne ndowooza era byonna lukalu lwa America naye lwakuba nti dancehall alimu African culture then n'abamu Western culture ne babigatta ne kibanga kiba vibe y'amaanyi. Kakati lwaki ntandikidde eyo okulaga nti ebisinga kubitambuza industry ya wane Uganda tubikoppawa mu America era inspirations zaffe zonna ziveeyo. Oli n'agamba nti I'm the fastest rapper for example Charlie wange agent fastest rapper era bw'omubuuza gamba Eminem okitegedde. Kakati ojja kutunuulira abantu nga Bobby Wine ojja kutunuulira abantu nga Bebe Cool bona inspirations zaabwe zonna ziva side eyo. Ekyenjawulo ekiriwo kati nga nkomawo wano Mulwana Patrick yes manyi oba alina inspiration ebweru olina inspiration kwegamba gwoyina omanyi Mulwana Patrick nga alina interview yonna gye bamubuulizaamu nti ani akuinspiringa oba ani akuleta music industry ye inspiringa ye role model we ye kati awe wava obuzibu naye era tekijjawo influence eya Western oba eya United States. Olaba ebyo bigrupu by'abagango bye twandiyise eggaali well and good kuva dda byaliwo naye still babikoppeeri. Waliwo oluyimba lwa Kadongo Kamu oba lwa abamu ku basajja busaali bwe basudde endowooza oba baluyita byetwalaba oba olugendo lw'e Bulaaya something of a kind yali anyumya omanyi ngobererako music naye kyenzijukira yanyumya n'agamba nti eri tukoppeyo ebirungi ebiriyo ebibi tubireke music industry esobole okukola ki okutambula ne okusinziira ku ggwe olaba nga zino bifu eziriwo kati zakatandika kubanga ne ku era yaba Bobby Wine Bebe Cool balwananga bakamiliyoni. Kakati kankuddizeyo ddala wembadde ekintu kya palaso ne mulwana okuba ekyenjawulo akadde kano kansooke nkuddizeyo ddala wembadde ekisookera ddala I will say n'abakadongo kamu balina bifu zaabwe beekubanga ennyimba naye nga zaabanga za ndongo oli bwanyiiga
ogenda olaba ngazzeeyo ku ndongo ng'agikuba. Ebyo ababimanyi babimanyi. Basudde n'awandiikira gundi oluyimba ne gundi n'awandiikira bw'ati. Naye egyo si myaka gyange. Nze gambye ndi milenio siri weeri ate. Siri milenio mukadde nnyo. Ndi milenio ali mu kajenizi akatonotono aka 2000. So ati kankomeo wano ndowooza nze ntegerera ku Baragadi, ba Bobi Wine, ba Bebe Cool. Beef zabangawo beekubanga naye era enneekuba yaabwe mwabanga mukko ne ku ndongo nti ono bwe beekubanga ng'oli agenda ayingira studio ng'akola endongo ng'ekola ki ng'efuluma. Ngenda tuuka ku kibuuzo kyo. Basajja nga Rabadaba nabo mu biseera byabwe bakola attacks ku bantu be batakolagana nabo kwegamba musically. Kati njawo tuuka ku kibuuzo kyo. Biifu zino zaava dda. Si kyobuziza. Biifu zaava dda mu bayimbi. Era tumanyi nti tujja oba ziyinza okuggwawo. Naye nga bwe nkugambye nti tufeekinga mu industry etali yaffe. Njagala ombuulire abamanyi ebyedda. Industry yaffe yaliwo. Edda nnyo. Ndoza bino bamuzeeyo Alex mukulu basobanga babimanyi. Naye ebyedde nnyo nga ne gita tezinnajja nga tezinnajja nga tuli mu ngoma. Oba twabanga ne beef sinti nze akubye bakasimba simanyawo na akubye biki ne twe beef nga simanyi oba ekyo kyaliwoko. So industry yonna eyawano is a copycat. Tukoperi ne tuleeta eno. Kati kanku ekyokulabirako. Waliwo gayi bamuyita nabadde munoonyeza ko bamuyita Quavo. Quavo is an artist. Like 8 months ago munda mu ggwanga lya United States of America. Quavo ya beefinga ne Chris Brown. But the issue was nti empala nene yavadda nga Chris Brown doza yakatandika okuyingira industry because Chris Brown ayingira 2005 ona ayingira 2008. Quavo agenda ayingira 2008 nga namera amalala ngera bulaba bwetuyinza kireeta ku Palaso ne gundi ne Alien Skin ne lwakubantu wano waliwo distance ya kumpimpi 2005 ne 8 naye kati tebereza owa 23 n'owa 219 distance si nene because bawetegereza 219 kuba nti nze njogera mu biseera Alien akyakira mu biseera bya COVID chovola ngamba COVID yagwako TikTok name trending COVID ngagwako kubanga abana ba COVID be yaleeta baali bano ba Riam Voice bani abo ba Virota bani noni abo be bana COVID be yakola ki kati naye mwajiromo kati ajiromo nga tugambe ki apukama down town yali eri nga tebyayimba tebabiwulira nga tebili abitegeera naleeta olimba lwe yaleeta in fact bafuna obutakkanya ne gaya yaluwandiika oba ye final eyo emboozi ye nkola najjiraawo kati ye n'abakubiraawo avuuka abaagala ennyo ebikoolakoola ne bagamba ono y'owaffe kati najjiramu olubanda lwa Kyagulanyi nabeera nnyo ku ludda lwa Kyagulanyi ne bamwagala ebintu ebifaananako bwe bityo waliwo ne ka challenge akatrending awo Kyagulanyi ke yakolamu simanya byonna bye mwagala bikole Alien yandibadde mulungi naye amalala gaasukka anyway mangi mbadde nkugamba Quavo is an artist in fact musajja muddugavu like oba gutandise Caribbean oba kati Quavo alina oluyimba myezi giringa 8 Chris Brown ate oluyimba baluyita Weakest Link kati oluyimba olwo ngenda kubagamba nti we are in copycat oluyimba lwa Chris Brown lwalimu ebigambo ebitandika intro yaabyo nga bifaanaganira ddala nga bw'olaba intro y'oluyimba olupya olw'omusajja lwakoze baluyita bagezi bokka Palaso. Chris Brown amara okukuba Quavo agenda mu studio alikodinga oluyimba nga mulimu ebigambo byoli nga bw'owulidde nti Alien yakubidde ani yakubira police essimu
ako ka clip ne bakafuna ke katandise mu luyimbano lw'abagezi bokka kati neno lwa weakest link we rutandika nga gayagamba hey Chris Brown I don't want to know I don't want no issues bra bichi byali awe bityo I don't want to smoke don't wanna do with you aba America manye ebintu byabwe ebyo nankani ebyo ebyakagalo kati intro yolo luyimba nze ndabira ddala nga nsose nvuddeko ku kya beefing eriwo wakati w'abakulu bano Alien Skin ne Palaso ndabanga Palaso yayagadde okusika ekifaananyi ekya Quavo ne Chris Brown kuba nkugambye ntandise ngamba nti this music industry of Uganda is a copycat of the Western music industry oba of United States of America kati yayagadde osika ekifaananyi obwangu bwe yakozesezza Chris Brown bwe yakozesa n'agenda n'agivoicinga n'atendeka na intro nga bw'owulidde nti obusajja bazze wano bakuta amayinja n'agita n'etambula kati n'oli bw'atandika so beefing tuyinza okugirabanga etandikira eyo era bw'otunula n'oluyimba lwa Palaso luno olupya era ebigambo ebirulimu kwegamba bisqueezinga nnyo okufaananako n'ebya Chris Brown ne Quavo kati olaba Chris Brown yagamba don't let this R&B shit fool you mu luyimba luli olwa weakest link nti toleka musajja ono ayimba R&B awo teyamwatula linnya ababuzeebuzo baba siriwazi then n'amwogerako eno wansi n'agamba Quavo talking like he is a thug bitch with dreads kuba yindabika ye nono mu luyimba lwe alinga bye yakopedde ddala nze sibangako kyali waakyo simanya biki ne rapid ezo ze yagenze mu maaso n'okuyiwawo so kati bwe weetegereza olabira ddala nga oli afa ekinze culture ey'America n'agiteeka mu Uganda kati tusooke tuleke ekyo tukijjewo then tutunuulire Palaso who is Palaso himself and who is Chimenke we want to know the difference because nze ebikolebwa byonna sikkiriziganya nabyo ebyokwerumba kubanga Palaso we yabadde alumba nawuliddeko oba nalabye nti maama wa Chimenke abaddeyo munda ne mukyala we ng'ate yakazaala of which I'm not so sure of that bwe weetegereza lifestyle ya Palaso ne lifestyle ya Chimenke they are totally different okujjako omu ayinza okuba ayagala okufitinga mu life etali yiye Chimenke has tried out several times okwambalira abantu abatamulinako n'akola bu video nga attackinga Bobby Wine n'akola biki kubanga oli tumuyita principal kugamba bobera principal you have to be principled yeeyisiza ddala bulungi n'akima amazzi naye finally tugenda okugeraageranya nga tulaba nkomawo wano ku Palaso Pius ne Mulwana nga tulaba waliwo ebitagatta ebyenjawulo I heard nti kantandike ku biography yaabwe ntonotono omuntu alabe ani ayinza okubeera kwegamba ani ascoringa first Mulwana bamuzaala Kiboga is it Alien bamuzaala Kiboga then ono mwana we Kawempe Lipanda Deaso Gaza naye ng'ate stroke Mityana gye babaziika obuvubuka abo obutonotono yabumalirako mu America kakati ndoza Pennsylvania kakati musajja waffe oyo yasibwako mu America over ebiragalalagala kakati simanyi oba osobola omumugeraageranya ne Chimenke atannaba kutuuka na wadde ku level ntonotono ey'okubeerako mu misango egifaananako bwe gityo ekyokubiri ku kyo Pius recorded the first song
in 2003 olimba bali baluyita njagala muchakale mudigide ulira wecheggunda but Alien nga wegambye nti a breaking through biri abiri kakati bwogerageranya difference eriwo waliwo omu ku basinga otegera kye bayita eggaali n'ayakakiyingira ng'amalala ge kweganga ameze bumezi malala so road map eba nene ono amaze bwetegereza Palasa amaze emyaka 3 mu komera mu America ate Chimenge yasulayo ndoza which is alimeka mu police custody mu police custody oba Luzira weeks 2 ekomera lya Uganda ne lya America byawukana kakati waliwo omunene ku munne then munene mukuza emisango ba mu bubanda era nayo bwogerageranya n'opima bwoti olabanga Palazzo is bigger than Alien Skin. Now nja kuddayo gye ntandikidde nti western music industry influence yaayo yayingira waneeno mu Uganda era ebyo tebijja kukoma ebya fights. Now ebiri wakati wa babiri wakati wa Alien Skin ne Palazzo who is victorious obani agenda okumaliriza nga awangudde okusookera ddala Alien ayinza okuwangula atya kubanga Alien bw'omwetegereza alimu omukono ogwa government sikale sijaga nti alimu omukono gwa government wabula yesigamye amaanyi agali emabega ge galimu abamu ku betumanyi nti bakolera government. An example of full figure tumulabye Bebe Cool era ne wetwali ku nkuuka Bebe Cool ye yagamba nti omufango ni antegezeza nti akola ki nti ajja kati kitulaga nti bawagira oba oluusi ebikolwa ebigenda mu maaso ku mufango ni ono Alien yalumba ekitebe kya NUP teri yagambayo police teyayogera no position yennyini nesirika kubanga ndoza yalinda police ekoleki reacting but they don't know who Palazzo is. Kati ekirala Alien wagendera okuwangulira Palazzo wawan Palazzo we bamuyisaamu eggaali mu Mpere Festival ne bamuyisaamu eggaali ndowooza ne kunkuuka ate ye teyaddukira mu mateeka amateeka gawuliriza nnyo asoose okukola ki okwereportinga. For example bw'otomera wano omuntu n'ogenda ku poliisi ne wereportinga basobola okusonyiwa so nga ate bw'ogenda mu bugenzi bw'otomedde abafamire ye ne bareportinga bakukwata. Kakati poliisi nalabye lunaku lweggulo yareleasinze yakoze press release ng'ebayita bonna naye nze ndaba era egenda kumaliriza ngezze ku ludda lwa Kimenke kubanga amateeka yagategedde mangu naddukira ku poliisi kyokka nga ate ye Palazzo ebyo ebibadde bya kibanda yalagidde ddala obubanda obwa ddala. So that is it. Ekitegeeza Alien Skin aina wini ku Palazzo mu mateeka oba ku ludda lw'amateeka Alien Skin asikowalinga naye ku ludda lw'abantu n'Alien Skin byonna bwe bigatta ne byazaakola ate Palazzo asikowalinga era kyeyakoze kyova olaba abantu basanyufu kubanga babadde n'ekibaluma ku mitima. Palazzo gundi Alien byabadde nga zaakola nga teryamugambako Palazzo yena reacting positively. Abantu abamu bagamba nti Palazzo gwe yatuleetera Alien Skin tuyambere omwo tujjirewo atya oluyi abantu abo batuufu because ekyo gye yasooka okukola yamanyikako yajja lwakuba ekyo naye ate yeefulira ne promoter yagitegeka
Abitex naye nga ate tetunnabatuuka nga tonnaba kwogera kuba nti Palaso yaleeta Alien Skin yemakinga naye yemakinga nga yesigama ku ludda olw'abantu oba olw'opposition ng'ebigambo byabikaza bulungi nnyo ng'era kwegamba olabanga owa NUP olabanga owa People Power abantu abakkiririza mu ndowooza eyo naddala mu Central wano be bangi ne bamwagala nnyo. Kino ekya Palaso kyajja buzinga coincidence okwongerezaako ku ttutumu lye yafuna oluvannyuma lw'okutambulira mu buufu obw'oludda lw'abantu. Kati kino ne kifiwelinga okuba nti Alien Skin tumwagala era walaba nti bwakivaako abantu batandika omwesonyiwa n'asigala nga kibanda wa TikTok. Abitex yagamba oyo si kibanda mpozi nga kibanda ky'amanda okategedde ako kibanda kyaki ky'amanda. Abitex si byange byali bya Abitex ani gwe bagamba agamba Alien Skin nti oyo si kibanda ky'amanda. Beyond the Newsroom okusaba video soko jimpereka like mwatu bojiwa like obojiwa de muliro ogojitamzo tukakubilisa kino mwagalo langa naffe tukubireko wanzao ku note 7 mwana munyata no musatu nkaga munana note 7 nyanya 26 ana mwemu 5 mu 7 ate tusobola okuberanga ensonga tuzikwasaganyiza dala malidadi sana nzedde nindi ne Juma Sega oboa the microphone vector tunulira ku ebyo ebibadde mu Mayanja family oyinza okwebuuza kiki ekituufu ekyabatuukako. Kakati poliisi emaze okuyingira mu nsonga za Palaso ne Alien Skin osuubira ki ekiddako bineeno ebintu bye bayonoonye Palaso olowooza tayinza kukwatibwa n'asibwa oba oliawo n'aliwo ebintu binene byayonoonese mu byafaayo by'Amayanja family. Kale sijaga Amayanja family kaŋŋambe ba artist abava mu Mayanja family temuli mu kyafaayo kya omu ku bo kutwalibwa ku poliisi n'asibwa ye olaba Chameleone ewuwe waafiirawo omuntu baamwokyerawo Kalamagi naye ne biggwerawo bwe bityo era bwe babaawo embeera etabuse oba Chameleone alina kyayogedde naddala mu nsonga z'ebyobufuzi ogenda abaana bavaayo nga omuliro gwe baleeta omuzimu gwa gundi gukulondoola gwe kati Mayanja family bantu abatatya. Kanjogere ku Wizo yakuba omukyala was it 2023 yakuba mukyala we yenna n'abijja naye police teyareactinga. Ensonga ezaano bya Danira tozimanyi kati Mayanja family bakibuli nnyo nga bw'okiwulira okumanya bakibuli n'omwaka ogwedde tugenza ogumalako nga tuli mu story ya mwana Chameleone omwana n'afuuka omwana taata mulwadde tayagala kumanya oba taata mulwadde taata ava ku byokozesa talimu ebyo bya simanya laavu ya taata kati ye Mayanja family nolwekyo anyway okujjako nga singa ku mulundi guno poliisi ejja kola kyesobodde okukola oba ab'obuyinza bajja kola kye basobola okukola naye nga nze essuubi ery'okuba nti Palaso bagenda kumuyita bamukwate teririiwo ate sijjaga nti mpagira violence naye Palaso kye yakoze kirungi okudisciplininga mu Alien Skin ajja mmanya waakoma ebyo bye yayita unruly ewaagwa ndeyaso ebyo ate n'akatijjo tijja aka TikTok abaana kemusudia kemumpalaudia nako kamutomezezza nnyo aba TikTok be bavuza Alien Skin speed be bamuvuga speed naye n'alowooza nti waddala n'abamu abasasula abafangoni ababeera nabo simanya musaayi gwa Alien simanya biki ebyo byonna bizenga bibeerawo buli muyimbi abadde ne bamusaayi gwe bamutima gwe simanye baki okitegeera naye azaakola ebintu ebimu ng'okulumba ekitebe kya Nuupu akubye omwana bamubyeko akasimu bakubye abasawo balumbye eddwaliro
ne batagambwako nti nno bagambiddwako wabula nti ne bakubira abanene. Ekyo nkigambye nti Alien Skin alina abamu backing emabega era tumulabye ng'atambula nabo ba Jennifer full figure bamwagala ba Bebe Cool ate batambula ku ludda lw'omanyi obulungi osegeera olw'omukulu kaakati ndowooza beeyambisa obuyinza bwe balina oba emikwano egyaba abali mu buyinza ne bagamba nti ate banaatukola ki katubeere bakibuli n'oli enkoola n'oli enjaga fango ni bamanyi weeri banoonya abaziba emisango mwe babayitako buyisi kyokka ekisinga okwewuunyisa nga poliisi oba amagye tubalaba yaabo ebyambalo bya poliisi n'amagye ewa Alien Skin naye nga teri kigenda mu maaso oba ontegedde so Alien Skin alina abanene ekyo nakyogeddeko dde already alina abanene be ojja kubira abanene alina kalifaganage abanene gye bali babebe kulu batono babebe balyoke banoonye bakubira abanene bakubira abanene ajja kukubira abanene bakubira abanene kati ate yatuuka direct eri abanene simanya awo simanya nekirabika abanene ba Palaso abanene ba Palaso be ba Bobi Wine namulabyawo ng'ayogera agamba omukwano gwennyina n'ekyagulanyi guli bwe guti na bwe guti naye ate Bobi Wine tasupportinga violence kyokka kino ndowooza kiri era ndowooza singa Kyagulanyi yakyogeddeko dda it is on an individual basis ono yayagadde kulagako mulenzi nti tolisobola ondabye yenze one man soldier gweva ku muntu akulumba nga tasindise egganga wabula naye kennyini ne yeenyigiramu ate ne balikodinga n'obutambi nga balumba ewaka ku kitebe ekya fangoni baba bamaze okulaga nti tolina kyoli oli munafu kyokka ate njagala otegeeza ab'obuyinza oba gavumenti nti singa banalemererwa okuinvolvinga side zizo mbiriri okuinvolvinga side eya Palaso okuinvolvinga side eya Murwana Patrick oba Alien Skin kajja kuba kaweddemu kubanga bwe banabayita ne boogera nabo then omuliro oguli mu bafani gugenda kendeera n'eryanyi bano abalyeyita bagenda kendeera n'ekirala president wa federation Eddie Kenzo Banyamutoro Minister Nyamutoro this is the time you have to rise up kubanga gwe tetukulaba defiant okujjako mpozi emabegeri gye balwanira ne Kasuku we back nali nkyali dogo balwananga Kasuku alina bye yali amugamba yabaganya okuba ennyimba za Big Eye n'amuyisaamu n'amwambalira naye Kenzo simulabye nnyo nga ali defiant nti abeere n'ebigaaligaali okulwana n'abantu opulezidenti wa federation sibimulabyemu okujjako okureactinga ku nsonga z'ebyobufuzi ng'ate si munnabyabufuzi ng'ensonga za Kyagulanyi ate bw'oyambalira Kyagulanyi omanyi abantu kye basobola okukola kakati awo wokka we yaluzinga naye when it comes to bino bya biso simanya biki mbadde sibiwuliddeeko nnyo kyova olaba era abaamulonda awo ku federation bakitunulamu kakati abayita abakulu bano kubanga nzikiriza nti Alien Skin yali omu ku bayimbi benalaba mu State House nga bakyalidde aba federation nga bakyalidde Mwami Museveni sijjukira last year naye sijjukira ddi ate Palaso mukwano gwa Kenzo ng'omuntu ate ndowooza naye akkiririza mu federation ate era neera Palaso simulabe wa Alien kubanga ne mabega kaawe bamukwata olw'akasimu y'omu ku baasooka okuvaayo n'asaba bamute n'amugamba tabimugamba so kakati Kenzo omulimu gonga president gwe gw'okulabanga oyita abantu bano obatuuze mwogere entalo zino zikome amagaali gaveewo kubanga gavumenti yakwasa obuvunaanyizibwa you not only a president of Uganda National Musician Federation but advisor owa creatives ate presidential advisor on creatives omanyi kyekitegeeza ekyo ati gwa magezi ogaweredde wa president atekewo security ku bantu bano bw'olabanga abayimbi nga bano nze mbadde ngamba
ebintu bineeno bw'otunulira obuvuyo buneeno tebutandise kati babutandika ne mu nkuuka era ne baba nabo paka we batuuse wali ku mpere festival byayonoonekedde. So nga ye Edrisa Musuuza bakozeewo ekyokulaba nga n'abantu bano abava mu bivulu bafuna at least that guarantee ya security. Ebyo tebabyogerako nti abawagizi baffe batuuka seefu gye balaga wabula ate bo bennyini ganga zaabwe ate ze zidda mu bantu ne kuzikuba abantu ne zibabba n'okubabba kyokka ate bafaani baabwe abazze okubawagira. An incident last year waliyo ekivulu kyali Mubende eyo bakiyita Mubende Carnival. Masiko ya kitegeka oyo mukama wange DJ Masiko w'ekyotera nakolako ku radio ye naye Alien Skin oyo yagambako n'abantu muwanika buli omwanika kyalina mu bbanga muwuube n'agamba bajjeko amatalo on his command eggaali ya Alien neyingira mu crowd ne babba amasimu ne babula Alien n'abulirawo eggaali n'ezo eggaali tebazisasula kyekivaako okukola effujjo ng'eryo nabo oluusi nga bakola ki nga bafuniramu awo nebeera n'abakuumi bonga 8 oba 10 naye ng'okimanyi abo abakuumi b'olina obasasula bali ku payroll olaba obeeri effujjo bwe lityo linaabeerawo ne kaakati omuntu alumba munne ng'akimanyi ngenda mubbako akasimu kankube bukubi okitegedde. Anyway, president owa federation Sebo Kenzo nga ntunudde mu kamera eno ndi omu ku bayimbi bo era ndi muyimbi mu Greater Mubende Musician Federation naye nkusaba fenga abayimbi abali eno wansi akadde konna tuyinza okubreakinga through okole ekisoboka kuba naffe tuyigira ku mmwe abali eyo waggulu otaakirize ku mbeera eriwo eggaali tuyinza oba kati twogera ku ya Alien na Palaso naye eya Mudra yaliyo zikyajja eggaali nange nsobola okufuuka wakaine nga kikufula okuba ng'oli w'amaanyi oba no maintaininga on top nosigala nga gy'oli kuba na ggaali nange nentandikawo eyange oba okitegeera. So kyenkusaba nga gwe president gwe yasima naga nti kale beera advisor wange ku creative n'ebiringa ebyo jangu mukadde kano otereeze ensonga. Kale mwebalegenda maaso n'okubanga mutugoberera naye nga tumaliriza okuva gye twatandikidde okutumaliriza gwolowooza Kenzo ensonga ezo anaazitereeza oba abiraba bulabi naye nga kanagweramu eyo kati nanti nfuse munnamawulire nange abalabi ba BTN Media Beyond the Newsroom where untold stories revealed njagala obategeeza nti industry yaffe okutereera ng'obumulumulu buno bwonna buvuddemu kaakati twagala ekintu kimu eggaali ebeere ya ndongo obeere ng'oli vekita microphone vekita tufaitingire mu ndongo eya Bebekulu ne Bobby najagalanga nnyo lwa nsonga oli bwakuba kasepikiko ng'oli agamba ndi mazima wanvu bajjo yagamba ekyajja Bobby Wine kukulwana yakuba Bebekulu ekikonde kataafe nadduka emizini n'amagamba bidandi yakose Bobby president wange sijja kwogera bingi abatulaba mbagaliza omwaka guno omujja ate gubenga gwa ssanyu na mirembe tukikube mpaka last breakthroughs zokka mu byonna mugende mu adding yourselves you multiply bakole batya ja microphone vekita Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.